Of course, webale kubeera nga olaba Dominant UG kakati ntandikiddewo wali ate akatambi kentandise nako ke kumwana mwezi wali Dr. Jose Chameleone munaye nga akoze collab wali n'Omutanzania muyite Feroz wali wonna naye nga video emaze okubanga efuluma ne audio osobola okubeera nga obishekingako ate ekintu ne kisobola okuba nga kitambula. Kakati awo nga nfuddewo nkutte wali akatambi ak'okubiri ye mwana mulenzi King Saha ba bodyguard bamwetoolodde wali nga afuluma era nga boolabaawo emmotoka yeeyo King Saha mwe yabadde ajjidde munnange. Kakati ne basukka ne beebuuza aliwa nga tavaayo aliwa era nga boolabaawo nga balinda mwana mulenzi afulume mu mmotoka era kasa yafulumyeyo bwati ba bodyguard ne bamwetoolola era nga boolabaawo muganda wange wali ng'agenda okulinnya wali ku stage. Muganda wange kyabadde kirala nnyo ye mwana mulenzi ono King Saha era nga boolabaawo kakati we yayingidde eri munda abawagizi nga bamusikasika wali nga baagala bambi omukwatako nga artist Fani ne wakwatako bukwasi ku t-shirt ya King Saha era nga boolabaawo nga ye nga abaawulira nti no kyekyo artist King Saha mufiirinze muko wali wonna muganda wange gwe alaba Dominant UG mwana mulenzi ono era nga womulabaawo yabadde ayambadde akakofiira ka People Power oba kayite aka nuupu nga akambadde kwosaate n'ebyambalo ebirala awo n'asooka n'abawa omubimbo wali wonna show yabadde bweti yabadde nnungi ddala nnyo era nga boolaba muganda wange gwe alaba Dominant UG naye nga ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo mu maaso awo.